Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako olwaleero nga tutunuulire ku nsonga eyo ey'okufugika omwana oyo gwe njogerako ye mwana oyo gwe tuyita owookubiri. Ebiseera ebisinga abakyala bano bwe bagenda mu ddwaliro wabaawo gye tuyita ensawo gye tumanyi ng'ebeeramu omwana, kati ensawo eyo tugiyita ensawo eyo gye tuyita omwana owookubiri. Omwana oyo owookubiri tasaanidde kusuulibwa ng'abasinga bwe mukola. Abamu mubalekayo mu ddwaliro, ebiseera ebisinga ekintu ekyo mukirekayo mu ddwaliro, tekiba kirungi. Omwana oyo owookubiri beera ng'omusabayo, nga tonnazaala beera ng'obabuulira abasawo nti ensawo eyo ebeeramu omwana ngyetaaga, oba omwana oyo owookubiri mwetaaga. Kati omwana oyo kiba kikulu nnyo kubeera ng'ovaayo naye mu ddwaliro. Bw'oba ovuddeyo naye obeera oteekeddwa kumufugika ku kitooke. Ekitooke ekyo waba mwana muwala ng'ozadde muwala, omwana oyo owookubiri oteekeddwa kumuteeka ku kitooke kya Nakitembe oba kumufugika ku kitooke kya Nakitembe bw'oba ng'ozadde mwana muwala. Bw'oba ozadde mwana mulenzi, omwana oyo owookubiri gwe tuyita omwana owookubiri obeera olina kumufugika ku kitooke eky'Embidde oba kugonja. Ekyo nno kikulu nnyo kubeera nga mukitegeera, olw'ensonga nti omwana oyo mukulu nnyo. N'olwekyo abazadde ekintu ekyo nno kibeere kikulu, naye ng'okusookera ddala ate osaanidde obeere ng'ewakaawo ng'olinawo ebitooke ebyo, kuba tojja genda wa neighbour nti omwana oyo ogenda omuwummuza ku kitooke kya neighbour. Nedda, ebitooke birina kuba wuwo. Bw'oba ng'obadde oguzeeyo kapoloti aba omugulira ddala ebibanja ebinene. Bw'oba osimbye ebitooke, mu bitooke by'obeera osimbye wakaawo beera ng'osimbiramuko ku bitooke ebyo eby'ensonga ng'ekitooke kya Nakitembe, ekitooke ky'Embidde wamu ne Gonja. Ebitooke ebyo mufube okulaba nga mubisimba, olw'ensonga nti biba bikulu nnyo. Ekyo mbabuulira. Kati nga kino kye ndi mu kubagamba, ekitegeeza osaanidde okubeera ng'ewaka olinawo ebitooke. Kati abaana bano oba omwana ono, tutandike kale n'omwana omulenzi, beera ng'omuteeka ku kitooke ky'Embidde. Genda ku kitooke ekyo bulungi nnyo, osobola okutakula ettaka eryo. Wabeera wagonda simawo n'engalo, beera ng'otakulirawo ddala. Bw'omala okutakulawo beera ng'oteekawo omwana oyo gwe tuyita omwana owookubiri. Bw'oba omuteekawo oba olina okwogera, obeera olina kwogera bigambo bino. Ogamba bw'oti: mwana wange nkuzadde, sikusudde, wano wenkutadde. Bye bigambo ebyo by'oteekeddwa okubeera ng'oyogera. Bw'omala okubyogera, omwana oyo muteekewo bulungi, mubikkeko ku ttaka erittontono, naye ku kitooke kwennyini okwo. Bw'omala okubikkako ettaka ettontono, beera ng'obikkako ekigogo oba omugogo, gubikkeko bulungi nnyo. Lwekuba tekuli kigogo, osobola okufuna ebisanja n'obikkawo bulungi nnyo, naye ng'omwana oyo soose n'omuteeka wansi mu ttaka, olw'ensonga tetuba twewala embwa eziba zitambula ekiro zireme kumutakulayo kumuggyayo. Kiba kikulu nnyo. Osobola okumubikkako ettaka, bw'omala n'obikkako n'omugogo bulungi, naye ng'oliraanyiza ku kitooke kwennyini, ku kitooke ekyo kye tuyita eky'Embidde wabanga mwana mulenzi. Bw'otyo ne waba muwala era bw'otyo bw'okola ku kitooke kya Nakitembe, kijja kuba kirungi nnyo. Nyagadde n'ekyo mbeere nga nkibannyonnyola mukitegedde, naye ng'ekikulu kya byonna temuleka abaana abo mu ddwaliro. Abaana abo bakulu nnyo, tujja kubatongerezaawo olulala. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, osobola okunnyonnyola bulungi nnyo ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako mubeere bulungi. Mweraba.